soka kutulugunya abavuganya gavumenti okubawamba okubatulugunya okubasibira obwerere n'okubatta okutyobola eddembe ly'obuntu ebikolwa eby'ekitujju tuzze nga tubagamba naye mulekerawo okuwamba abantu ebintu byemukola bikyamu nga mwewaana bwewaani mu nsi abatujju be bawamba abantu ne beewaanira ku gavumenti nti gwe mwononya ffe tumulina mutuwe ssente bwe ziti tumute ewaffe Uganda gavumenti yeewamba era nemala neyewaanira ku bannansi nti Muhammad Mwanga Kivumbi mulina ali mu basement yange gavumenti yeewamba ne beewaanira ku bannansi nti Lukwagonze mulina ndi mu kumuyigiriza Lunyankole oba okitegeera mukazi wange yaŋŋambye Lukwago mujje mu basement mutwale ku poliisi batujju be bakola ebyo n'ekyewunyisa nti waffe bikolebwa gavumenti abali mu gavumenti abalina okulwanyisa ebyo ate be babikola ne beewaana ne muwamba omusajja nga Muhammad Mwanga Kivumbi ennaku kati zigenda mu 10 ne bajja leader opposition najja mu parliament n'abuuza bonna bekikwatako ne beewakana nti bamanyi gyali ku kamera mu parliament ng'ensi yonna eraba gwe ng'ogamba mu Uganda temuli batujju. Bana abakozi ba criminal regime ya Museveni ne mutabani we wakati mu kwekaza n'okwegumya baasose kulozanga bino ebyokusaaga niyo badde okimanyi nti waliwo ensi ezitakkiriza abantu kuyingira nga bakusanze ne stampu ya Uganda mu passport yo si kusanga na passport ya Uganda wabula okusanga ne passport y'ensi yammwe naye nga mulimu stampu eraga nti waiseke Uganda babagamba toyingira mu nsi yaffe. Bino bya ddala awo tutuuse ebigambo ebyo byogeddwa Speaker of Parliament both agambye alina ba diplomats babadayogera nabo ne bamugamba abantu baffe tebakyagala kujja mu nsi yammwe kubanga balina ensi gye balaga nga tebabakiza kuyingira nga babasanze ne stamp eya Uganda mu passports zaabwe awo ensi yaffe bagituusizza. Kati bano bageza kuteekawo amawulire amalala okubikka kino bannayuganda baleme kitegeera amazima ffe tugenda siganga tugagamba abantu era tugenda kibanyonyola bannayuganda ensi yaffe eri mu kibayita no go zone awo tuli no go zone Uganda kati we bagituusizza kivudde ku ki America yabibagambye ekisooka kutulugunya abavuganya gavumenti okubawamba okubatulugunya okubasibira obwerere n'okubatta okutyobola eddembe ly'obuntu ebikolwa eby'ekitujju tuzze nga tubagamba naye mulekerawo okuwamba abantu ebintu byemukola bikyamu nga mwewaana bwewaani mu nsi abatujju be bawamba abantu ne beewaanira ku gavumenti nti gwe mwononya ffe tumulina mutuwe ssente bwe ziti tumute ewaffe Uganda gavumenti yeewamba era nemala neyewaanira ku bannansi nti Muhammad Mwanga Kivumbi mulina ali mu basement yange gavumenti yeewamba ne beewaanira ku bannansi nti Lukwagonze mulina ndi mu kumuyigiriza Lunyankole oba okitegeera mukazi wange yaŋŋambye Lukwago mujje mu basement mutwale ku poliisi batujju be bakola ebyo n'ekyewunyisa nti waffe bikolebwa gavumenti abali mu gavumenti abalina okulwanyisa ebyo ate be babikola ne beewaana ne muwamba omusajja nga Muhammad Mwanga Kivumbi ennaku kati zigenda mu 10 ne bajja leader opposition najja mu parliament n'abuuza bonna bekikwatako ne beewakana nti bamanyi gyali ku kamera mu parliament ng'ensi yonna eraba gwe ng'ogamba mu Uganda temuli batujju osobola okukiwakana ekyo ne muwamba omwana Kingizaale kati emyezi 3 talabikako ogamba nti Uganda temuli batujju oba okitegeera naye nga bulijjo tubaga nti bye mukola bigenda sola ensi yaffe mu ntata nga temuwulira kati saawa eno byemutandise ebizibu byemutuleetedde sebo hize kisoloba kyagolesenta mutaata wafuluma eggwanga n'otusiibula n'otutegeeza nti ogenze ku mirimu emitongole egy'eggwanga bano abatamanya ngamba mune bone bakitwalanga jokes era nga beewaana ne bagamba mbu oyo twamubba akalulu nadduka ne mu ggwanga mutiitiizi oba okitegeera mpaka lwavaayo n'otukakasa nti bannange nze siri mu ekizairo wabula ndi ku mission era mission destination yaayo Uganda tulabira ddala ebyengera n'ebibala ebiva ebitandise okuva mu nsonga ezakutwala ebweru w'eggwanga akaliro bakawulira mu byenda bibatokota kyenyinza okukakasa tebalabanga bulijjo beekaza essaawa n'akaliro bakawulira mu byenda wano weno ensinza okusaba taata tuyambeko otutegereza abakulu
nti ne byabakama tatuwanga DRA forms zaffe ez'okulonda kwa president tetuzirabangako. Byabakama buli wagenda ne bamubuuza DRA forms ng'ayogera ng'aseka amagye mu kufunga abuzaabuza ey'ensonga ng'agye balama. Olw'ensonga DRA forms tazirina. Okulonda kwa president amagye gaakuwamba. Oba okitegeera era negeddiza obuyinza oba okulonda ani anaabera president wa Uganda. Kyova olaba nga kyava mu general election ne kifuuka military operation. Oba okitegeera amazima gali nti Museveni amanyi bulungi nnyo obululu bwe yafuna mu Uganda yonna. Abumanyi nti wakati mu kubba obululu babba, wakati mu kutta abantu n'okubatiisatiisa n'okubawamba n'okubasiba yafuna 24%. Mukulwana ennyo kola byonna byakola ekyakimanyi. Kati bali tebasobola kuddira DRA forms Museveni ziraga kugwa kwa Museveni bazirekere byabakama. Kubanga batya nga batubbidde aka video akalaga results entuufu nibaga nti eyabbye video eno ne saturating asobola okubba neki ne results eziri ku DRA forms. Amagye ne gazitwala ne gazimujjako ne gazitwala ate ne gye gazitwala tegazitereka gazookya. Kubeera gekengera nti wayinza okuwaawo omumufa ayinza okujja DRA forms zino n'aziraga ensi ne bazookya teziriiwo. Kyovola bule bazibuuza byabakama asekawo busesi n'abuzaabuza n'ayitawo teziriiyo. Kati olwekyo tusaba ssebo taata bw'aba nga DRA forms eziraga results ezaava mu kulonda kwa president nga mu Uganda teziriiwo byabakama tazirina, tusaba by election. Tusaba by election okulonda kuddibwemu mpaka nga tumaze ofuna results entuufu ezaani awangudde akalulu k'obwa president mu ggwanga lya Uganda. As per now tewali yawangula, tewali results ziraga yawangula kalulu. Kitegeeza nti okulonda tekwaliyo. Okulonda kwa president mu Uganda tekwaliyo. Ngera bana abakozi ba criminal regime ya Museveni ne mutabani we wakati mu kwekaza n'okwegumya basose kulozanga bino ebyokusaaga. Niyo badde okimanyi nti waliwo ensi ezitakkiriza abantu kuyingira nga bakusanze ne stampu ya Uganda mu passport yo. Si kusanga na passport ya Uganda wabula okusanga ne passport y'ensi yammwe naye nga mulimu stampu eraga nti waiseke Uganda babagamba toyingira mu nsi yaffe. Bino bya ddala awo tutuuse. Ebigambo ebyo byogeddwa Speaker of Parliament both agambye alina ba diplomats babadayogera nabo ne bamugamba abantu baffe tebakyagala kujja mu nsi yammwe kubanga balina ensi gye balaga nga tebabakiza kuyingira nga babasanze ne stampu eya Uganda mu passports zaabwe. Awo ensi yaffe bagituusizza. Kati bano bageza kuteekawo amawulire amalala okubikka kino bannayuganda baleme kitegeera. Amazima ffe tugenda sigala nga tugagamba abantu era tugenda kibanyonyola. Bannayuganda ensi yaffe eri mu kibayita no-go zone. Awo tuli no-go zone Uganda kati we bagituusizza. Kivudde ku ki?